Imagine kati Mbu Kenzo n'addawo n'agamba muno mugezi n'abantu mala aboogera Mbu Kenzo biki ne bagala look at this nendaba ne Bebe Kulu ng'ayogera Mbu Andre bw'asaasire ku Kenzo. The guy had abandoned you. Nengena nenjogera ne because I had given them is it an njito over service of music birthday n'asanyuka. Then omutima gwe ne guddamu ne gugula ng'alaba nze ngamba abayimbi gye bali yoke cause boy bagenda beeyawula abeekuba naawo ng'abalaba. But he imagined someone that has never gone there against the performing of birthday. He's preaching the love and unity he's always talking about. Mukitegera nandigambye muzeeyi nange nzijaamu kati obaba namugamba abantu gwabawa naye nze tukiveeko have come to perform for you on your birthday era bandi eruddewo kuba era bakube nze nywe birthday mpitemu nze bya music gwabamanyiza abaana bo gwamanyi nabo. So the next day when we talked, he called Cindy, all those association, the federation, they started going there. Nogeno kula Kenza manyira agamba nti Andre simanyi biki twogere mwogere nga already nabogererayo. The meetings that they have been doing, he doesn't know the person that he's talking to. By the way, I'm so brilliant and naturally I'm so networked in a silent way. When we muga silent majority, fetuli silent minority, but we know what we do. Kati gwabadde tokimanyi nti no industry yammwe gwe nokuwa position gy'oliko nze yagenda bali babakyawa amwenda singa sayogera na sale ne mugamba amazima nga mulaze unity nti no bayimbi bo wakola woti no woti yandibadde tabaddira. So mulekerawo naffe tumanyira mutwe ku kitiibwa tubakubire engoma tubakubire tutuule mutugobe era tudde era tubakomezeewo omusajja yali abakyaye. So give us respect as well. Okitegeera, if you are helping the industry, help it out for the love of the industry, not for the love of yourself. Novaayo buli kimu kyofuna nange yo manya kati level kwoli woba otandise okwogera n'abantu abakulu n'omukazi gwe wafuna sawa zino like bwakitiibwa. So kendeeza kati okwogerayogira woba ofunye obwa advisor it is nice. Okitegeera, so nze abantu bagamba muno mbumulyako no nku advise bro, stop behaving as a person who is these daily musicians. Okitegeera, actually ne federation vaako kuba president. Okitegeera, nkulaba oyagala nnyo obukulembeze nze onganza omukulembeze w'abayimbi oli advisor eri ate n'okulembera abayimbi okulembera ani naawe. Okitegeera, okulembera federation naye ate ne time yeweddeko mulonde omuntu omulala agenda obbabeerako gwodde eno ku bintu ebirala. You have a big structure more than even the federation, the position of federation, because ntino gweoyagala bakugambe nti okulira abayimbi tobakulira mu kuyimba. Okitegeera, yalozaamu n'abakulira mu kuyimba. Okitegeera, oba okulira bali aba federation abakkiriza lekerawo twesibako. Mulaba agamba nze kati nga nze akulira abayimbi tukulira association zonna zijja ffe tetulina association gy'okulira. Kitegeera, kulira association zo ze wakutondawo ezaali fake. Mulekerawo okulimba abantu nammwe mbu association tezinadde association ze wa creating which association really chose your federation to happen. There's no an association that was old. Okitegeera, ya creating abo creating nakwata abaana n'abacyankalanya n'abaseparating abo association ezaaliwo muno mu umma ezaali za affiliating ne umma n'abakwata n'abasuubiza omwana twagala nnyo ssente n'abasuubiza obalooza mbuno ssente mugende muyimbe mu abayimbi muyimba lwaki mwagala ssente za bwereere muyimbe. Omuntu sekino maaso logenda neewola ssente mu looni n'akwata mu banka n'azijjayo n'azikwa naye muli awo babalimba Kenzo abafera yaalyoke kati afuna position mwenna muli ba advisor muli awo mubonaabona muli baavu ebyaddala baavu abayimbi baavu bamusigale nga mukola ennyimba bro. Naffe tukyaliwo tukyakolera abantu ennyimba. Okitegeera, ojja kugenda olowooza empuno nze akukyogenda kaana nange naye nze ndi producer nze akukolera ennyimba nze abawandiikira ennyimba nze abawadvise bro. Ndi wampisa nnyo ate ndi corporate ndi diplomat. I have wisdom, I have knowledge, I have information bro. Neyagala nnyo ndowooza osobola okundaba ndi okay ndi international ebyaddala nga si byakwesiba ku bantu. I've made artists you've never made any artist. Kabeere Bebe Kulu naye akimanyi. I've made artist nti naye waliyo time yaliwo nga bamukuba obucupa ne mukola albamu yaliwo wasibuka wa neemuzza. So they have to respect me as well. Namuli agamba go to hell. Bebe Kulu, if you're in hell I won't come there. Let's respect each other.
wagamba we should respect each other. Ddala Bebe, nze omusajja gwe mpita taata wange, ŋŋamba otya muno I go to hell. Do you know what a hell is? Every day you wake up on hell. Bakubira esimu, you say hello, hello, hello. You know nothing about these words. Do you know any dimensions of words? Do you know any frequency of words that you're speaking about?